debate ezo wezagendera maaso awo yeyo video gyemugezaako kola ki okulaba wabula kyanzikiririzaamu olutuulo olwo lwakulubirizibwa ba House of Lords mu UK Parliament nga yandibadde nga speaker omukulu yali Lord Bellingham gemazima naye wenkujjukizaamu ebyaliwo okulaga nti abantu bonna abazungu bonna si babi ne waliwo omuntu atwebaseemu olaba nga abakiise mwe bemuyita ba member of parliament ekituufu baateesa era ekituufu bakulaga nti baggwamu amaanyi balina obulumi ku mutima nga basaba gavumenti wabeeriwo enkyukakyuka mu gavumenti ya Uganda weewaawo Uganda babadde bagikozesa mu peaceful okuholding okuuma emirembe mu regions ze bacontrolling n'okubayamba okutuukiriza interests zaabwe nti Uganda ye commanding that peaceful process naye weetaaga okubeerawo okuwulirwa eri amaloboozi g'abantu ababonaabona abantu abafa abantu abakaaba weetaaga okubeerawo eddoboozi nga liyamba gavumenti ekyuke so bino ebya European Union resolutions ezibaddewo after 2026 elections byonna bibaddewo wekiri ye naye ng'ekituufu resolutions zaali zayogerwako dda sanctions zaali zayogerwako dda naddala mu kalulu akasooka ne mu kulonda kuli okwabesigye UK Parliament byonna ebirina European Union International Criminal Court byonna ebirina okitegeera si gwe gusoose wabula lwakuba kino ekyakyagulanyi kyakyase nnyo ne kisitula amaloboozi ga international community ekitaaliwo luli naye era ezo resolutions zaaliwo era w'owulira mu lutuulo olwo bazoogerako ne boogera ku Uganda okuyamba okuuma eddembe mu kitundu ekya Eastern Central Africa okitegeera so mukyo kitegeeza ki I remember mu ensala ya UK Parliament nga bayita mu oba tukiyita UK government nga bayita mu ba House of Lords ng'omulamuzi omukulu oba kalabalaba omukulu eyandibadde nga speaker waabwe yali Lord Bellingham basalawo nti UK Parliament egenda kubanga basupportinga multi-party system bagenda kubanga basupportinga a democratic multi-party system tulifembi era ne bagamba UK government nti baali bagenda maaso n'okuwuliziganya n'abo bekikwatako ekibuuzo kyali nti baani abo bekikwatako tulifembi kiraga aba member of parliament balaga nti waliwo ekitali kituufu era bamenyeka nga balaga nti bannayuganda bali mu mbeera mbi. Government that needs to be heard. It's the voice of civil society, and I've welcomed the government's contribution in the past to the Commonwealth Equality Network. But we can do more, making sure faith voices are heard, making sure trade union voices. What is his department doing, working with the international trade union movement, who have very good policies on this to influence people in those countries? So it's not just seen as a UK government action, but it's a civil society action that can be appalled at these laws. Teweerabira nali nkukoledde video emabega wali ne nkugamba nti Omungereza yatwebaseemu mwabaze banfollowinga naye olw'okuba nti America wankuleetere ntya America ekimanyi nti amatwala ago ga Bungereza era ekituufu kiri nti tetufunanga independence nga it is just for formality tetuvaamu ngako mu nfuga ey'amatwala ago tetugivangamu era owulira ne Museveni agirwana nnyo mu njogera kubanga ayagala okukyepeda abasajja bakyatufuga era Omungereza n'Omumerika badictating ani afa ani atafa naye kusadi yaffe ya Uganda Omungereza akyadictating oba tufa oba tetukola ki oba tetufa America kituufu esobola okutuyamba naye America ekimanyi nti Uganda matwale gaki ga Bungereza era ekirespecting ekyo era Omumerika wabeera n'Omungereza abeerawo awo mukasirise mpola mpola kakati gwe kyolina okumanya nti America just gano ga big boys ag'okukyalo gakawaddwa gaba n'ebiwufuba nga bakyewaggula okitegeera nga n'abazadde baalemwa baba ku ssomero we bagendanga ku ssomero primary bano oba bajjukira bebo batumanga omuzadde n'atwalayo omuvuzi wa booda ya America gabirewo gakiwaji nga tegagambwako kyekimufuula super power era America wabanga be bakawaddwa ba bad boy tekimugaana kugenda mu matwale ga Bungereza
bwabanga awulira ayagala pusi n'agenda mu matwale ga Bungereza n'afunayo kapetipeti kaddeemu n'akajjayo kyekimufuula superpower. So Kyagulanyi wakutte watuufu naye nze ekintu konsani yange weeri Mr. Kyagulanyi alina okufuba ennyo anoonye peesa ettuufu ery'Abangereza kubanga ne mu House of Lords bonna baba bateesa naye olaba nti UK government yani oyo gwe tunenya obwakabaka kabaka yatukuttemu oba nzaawe ye konsani yange weeri otherwise tetunnatwala oba tetunnatuuka kufuna independence nga wekyogerwa era batusibyeko Museveni olw'ensonga nti yo security yaabwe okufuna ebyamaguzi byabwe ekyali taratibu okusaba kwange kusigala kuli luddawa nze okusaba kwange kuli wekuti Bannayuganda tulina okusitukira muwe tutasitukiremu bagenda kumenya ennyumba gye tuzimba gye bamenya after every 10 years muhozi wanajja ate naye amenye okitegera bye mubadde muzimbye amataka bagatwale nga mukaba because temusobola situka tulina situka afa yafa ate tetulina kweteesa abayina obwongo mutegeerera abatayina musituke ekikolebwa kikolebwa afa yakola ki tununule eggwanga lyaffe mu process eyo obutabanguko obunatuka ngaiwe kyali ewa Gaddafi baamala kusituka nkubuulira ne bagenda ku street abantu America n'ekiyingiramu kubanga bwe tusituka Bungereza emanye egenda kuluzinga ekintu kyato kati ffe tubaleke bato zibeerewo tumala osituka tuleke bato zibeerewo wakati w'abo nakyemalira ani atwala nze nfunira wa bajje balwane awogenda kulaba nga bateeka already omukulembeze twamufuna bateekewo omukulembeze on condition biki bye baagala abayambe tuli fembi naye nga we tutasituke bagenda kusigala nga bawagira nakyemalira as long as awagira interests zaabwe nkugambye zino resolutions zemuwulidde after elections 2026 resolutions already jezira UK Parliament is money. We'll work with anybody who is seeking to support people affected by this legislation. Ogambo cha mwana wa mama confidentially clear. Video jengendo kuteerayo mu bitundu siyo na namba. Waliwo video yazemu okusaturatinga naye waliwo abankubidde ne bangamba nti muganda wange UK Parliament ekikoze. Will the Minister not agree that one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition, Joel Sessegnoni, who is a brave young politician who deserves our support? Because the video eno tebabuzaabuza ngenda gikuteerayo mu butundu naye ngenda singa kunnyonnyola nnyo osobola okugitegeera obulungi sigenda giddamu yonna kubanga eyinza okutwala something like eddakiika nga 5 oba 4 okukitegeera obulungi naye vidiyo eno olutuula lwa UK Parliament luno lwaliyo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2024 leero tuli mu 2026 reactions ezisinza okuvaayo mu European Union ne mu Geneva Summit bibaddeyo nga tumaze akalulu 2026 ng'akalulu kawedde tuli fembi eno yali ya 2024 era saagala ekubuzeebuze gwe agoberera ffe bannankyukakyuka yensonga lwaki weetuli okukuboosa vidiyo eno egezaako kankubulire omuzannyo gw'abana abasajja gwe bakola balaba mutabuse balaba embeera obutabamalaamu maanyi aba NRM nga baba basuulirayo ka vidiyo ku social media nga mukyamuka kiwedde mwenga mutuula ebbali nga murelaxinga abalwanyi bonna nga bivaako nti twalabye UK Parliament ekola kino eyo vidiyo nkadde mwegendereze nnyo kweri ku social media era etambula era bagiwadde likes naye abagiwa likes tebagezaako okumanya ali yaddi nkadde ekituufu we mwagambira nti omungereza obajjukira mu 2024 awo ne mutandika okugamba nti awo omungereza ayagala kuleeta yayagala Joel Ssennyonyi nga president wa Uganda mujjukira awo debate ezo bwe zaagendera maaso awo yeyo video gye mugezaako okola ki okulaba wabula kyenzikiririzaamu olutuulo olwo lwakulubirizibwa ba House of Lords mu UK Parliament nga yandibadde nga speaker omukulu yali Lord Bellingham ge mazima naye
wenkujjukizaamu ebyaliwo okulaga nti abantu bonna abazungu bonna si babi ne waliwo omuntu atwebaseemu olaba ng'abakiise mwe be muyita ba member of parliament ekituufu baateesa era ekituufu bakulaga nti baggwamu amaanyi balina obulumi ku mutima nga basaba gavumenti wabeerewo enkyukakyuka mu gavumenti ya Uganda weewaawo Uganda babadde bagikozesa mu peaceful okuholding okuuma emirembe mu regions ze bacontrolling n'okubayamba okutuukiriza interests zaabwe nti Uganda ye commanding that peaceful process naye weetaaga okubeerawo okuwulirwa eri amaloboozi g'abantu ababonaabona abantu abafa abantu abakaaba weetaaga okubeerawo eddoboozi nga liyamba gavumenti ekyuke so bino ebya European Union resolutions ezibaddewo after 2026 elections byonna bibaddewo wekiri ye naye ng'ekituufu resolutions zaali zayogerwako dda sanctions zaali zayogerwako dda naddala mu kalulu akasooka ne mu kulonda kuli okwabesigye UK Parliament byonna ebirina European Union ebirina International Criminal Court byonna ebirina okitegeera si gwe gusoose wabula lwakuba kino ekyakyagulanyi kyakyase nnyo ne kisitula amaloboozi ga international community ekitaaliwo luli naye era ezo resolutions zaaliwo era woowulira mu lutuulo olwo bazoogerako ne boogera ku Uganda okuyamba okuuma eddembe mu kitundu ekya Eastern Central Africa okitegeera so mukyo kitegeeza ki I remember mu ensala ya UK Parliament nga bayita mu oba tukiyita UK government nga bayita mu ba House of Lords ng'omulamuzi omukulu oba kalabalaba omukulu eyandibadde nga sipiika waabwe yali Lord Bellingham basalawo nti UK Parliament egenda kubanga basupportinga multi-party system bagenda kubanga basupportinga a democratic multi-party system tuli fembi era ne bagamba UK government nti baali bagenda maaso n'okuwuliziganya n'abo bekikwatako